بسم الله الرحمن الرحيم. والطور. بسم الله الرحمن الرحيم. السورة نيتبwa سورة الطور. nga Turi tukimanyi nti lwe lusozi Allah subhanahu wa ta'ala lyeyogererako ne nabbi Musa alayhi salam. Ebiseera ebimu Allah subhanahu wa ta'ala alayira ebifo, oluusi alayira ebiseera, oluusi alayira ebibuga. Kati wana alayidde nga bwe yalayira mu surati wa ttini nti ndayidde omuti oguyitibwa ttini wa zaitun ne butta akamulirwamu mu mizaituni. Allah subhanahu wa ta'ala we yali alayira ekifo nabiyuna Isa alayhi salamu mwazaalibwa. wa Turi sinin ataawo yali alayira kifo ekiyitibwa Turi, kino kye tugenda okusomako nga nakyo kyali kikulu lwe lusozi Musa alayhi salam lwe yayogererako ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ate n'agamba nti wa hadha albaladi alamin, yali ayogera ku kifo Makka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyazaalibwa ekyabuutikirwa emirembe mu ngeri zonna. Ebifo ebyo bikulu Allah we yayogerera ne Musa, olusozi Tur, Isa alayhi salam gyazaalibwa awali zaitun ne tin, ate ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyo gye yazaalibwa e Makka. Ebifo ebyo olw'obukulu bwabyo Allah subhanahu wa ta'ala abirayira. So nga ate naffe wano mu nsi ebifo byonna bwe bibeerako ensonga enkulu abantu babitwala nga kijjukiza era bajaganya. Gamba kale nga bannaffe ab'ennamugongo bagenda ne balamaga ennamugongo olw'obukulu bwa nnamugongo nga bwe waali badde osuubira. Kale ebifo ebikulu Allah subhanahu wa ta'ala abirayira mu nsi muno nga bw'agamba mu ssuura eno nti wa Tur, ndayidde olusozi oluyitibwa Tur olw'obukulu n'embeera eyaliwo, nga Allah subhanahu wa ta'ala atujjukiza nti waaliwo ekyafaayo ekikulu wakati we ne Musa alayhi salam. wa kitabin masturin, Allah agamba ndayidde ekitabo Qur'ani kino ekyawandiikibwa obulungi mu layini entereevu gy'oli nti kuliko emisittale. fi raqqin manshuri, Allah subhanahu wa ta'ala agamba ekitabo kino ekyawandiikibwa mu biseera eby'edda ng'empapula tezinnabaawo. fi raqqin, ku buliba obwali ng'obuweweevu, manshurin, obwanjulukufu obulungi. Abantu bedda bawandiikanga ku maliba naye nga bafunayo obuliba obuweweevu obulungi obusobola okubeera nga ne bw'oba okazinze bulungi kasobola ate okuzingulukuka mu ngeri ennungi nga bagakozesa ng'empapula olwaleero bwe tuzikozesa. walbaiti alma'muri, ndayira ennyumba eyo erambulibwa abantu. Allah subhanahu wa ta'ala mu ggulu eyo yateekayo ennyumba nga batutegeeza nti eteebaganidde ddala mu nnyumba yaffe wano ey'oku nsi eyitibwa Kaaba eri e Makka, nga ddala mu butuufu singa ebeewa matusseeyo n'egwa mu straight line mu butereevu erina kugwa kasolya ka Kaaba. Enju eyo eri mu ggulu yeetooloolebwa bamalayika buli lunaku 7,000 egigyetooloola, naye nga buli eyeetoolodde tagenda kudda ila yaumil qiyama. Kikulaga obwesedde bw'abamalayika nga bwe bali abangi, nasiisi w'abamalayika ali mu ggulu eyo, ate omuwuliza omugonvu buli lunaku beetooloolako 7,000, ate yeetooloola omulundi gumu mu buwangaazi bwe nga bwe kiri kuno ku nsi era bwe kikolebwa mu ggulu. Abantu beetooloola ku Kaaba nga nakyo tteeka mu bulamu bw'omuntu omulundi gumu, so nga ate bw'aba yeeyongeddeko ennyongereza teba ntono, ate nayo emuleetera okubeera ng'ateekebwako ebirungi ebiyitirivu olw'obuwulize bw'aba alaze obususse ku ekyo kye baamulaalikako. Kale Allah subhanahu wa ta'ala agamba walbaiti alma'mur, ndayira ennyumba eyo erambulibwa buli kaseera ng'ebeerako abantu abagyetooloola. Abamanyi batugamba nti ayinza okuba nga yali ategeeza ennyumba eno ey'oku nsi eya Kaaba, so nga ate tewali kigaana kubeera nti yali ategeeza ennyumba gye tulabye eyitibwa Baitul Ma'mur, ennyumba erambulibwa eri mu ggulu nga bamalayika be bagirambula lunye, ate nga buli eyeetoolodde tadda. Kikulaga obungi bw'abo abamalayika Allah subhanahu wa ta'ala bayina. Ate ne kyoggumiza enzikiriza y'abannaffe egamba nti byayagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu eriyo abeetooloola, ne ku nsi kuliko abeetooloola. wasaqfi almarfu'in, Allah alayira
akasolya ke yasitula waggulu ku mitwe gyaffe. Abamanyi bagamba abaaliwo ebiseera eby'edda nga tekinologi tannaba kubeera ng'akulaakulana okutuuka ku kye tuliko olwaleero, nti eggulu lye tulengera n'emmunyeenye n'omwezi ke kasolya Allah subhanahu wa ta'ala ke yateekawo kabeere nga Allah subhanahu wa ta'ala akazimbye nga bwe waalizimbye ennyumba nga ke kasolya k'ensi eno. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wassaqafi lmarfuu'i, ndayidde akasolya kakasitula akali waggulu ke mulaba nga yateekako wayalingi y'enjuba etwakira watali kusosola ng'emmunyeenye zaaka, n'ateekako wayalingi y'omwezi. Ebintu ebyo byonna n'abidizayininga waggulu awo bibeere nga bituweereza kasolya, nga naawe bwe walimaze okuzimba enju yo n'ogiteekako siiringi n'olyoka ate oteekako ebitoneetone n'amataala ag'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ndayidde akasolya ak'eggulu almarfuu'i ke nabasitulira waggulu ne mbateerako ebitangaala, ku nsi musobole okubeera nga bibayamba, ate ku nsi musobole okubeera nga munsinza, ate ku nsi musobole okubeera abalamu, musobole okunsinza mu ngeri entuufu. Wadde nga abamanyi ba leero bagamba nti akasolya kazingiramu n'omubiri oguli mu bbanga awo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatondera mu bbanga oguyitibwa azunileya, ogusengejja obutwa obuva mu bbanga eyo mu wanjuba n'ebitonde ebirala, tusobole okubeera nga ku nsi tuwangaala emirembe. Allah yalina ekiveera kye yateeka wakati w'enjuba n'ensi eno ekisengejja byonna ebyali badde ebitutuusaako obulabe kuno ku nsi ne bibeera nga bikuŋŋuntirwawo mu bbanga ku mubiri gwe yayaliiraawo, byonna bisobola okuba ebituufu. Wallahu a'lam. Walbahari almasjuuri, Allah subhanahu wa ta'ala agamba ndayire mu nnyanja eyebeeramu amazzi amayitirivu nga gali omwo mwe gazannyira, geesamba, gatambula, gadda eno gadda eri mu biwonvu bye yagasibiramu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye nti ndayire ennyanja ezijjudde amazzi eziri mu biwonvu by'ensi eno, ne gabeera nga amazzi gabeeraawo gataayaaya ne gatasobola kuzinda bantu ku lukalu. Inna adhaaba rabbika lawaqi'. Ensonga erayiza Allah kwe kututegeeza nti inna adhaaba rabbika, mazima ekibonerezo kya Katondawo, lawaqi'un, kiina okubeera nga kiina okujja, watali kubeera nti kiina okubwa ku mukono. Tewali ajja kikuba ku mukono, tewali agenda kukyekiikamu akiyimirize eri abo abajeemu. Ekibonerezo kya Allah bategeeze nti ekyakirayiriddeko n'okirayirirako, lawaqi'un, kwagala butayagala kiina okubaawo. Ma lahu min dafi'in, tekiina yagenda kubeera nti akizzaayo bwe kiriba kizze, tekiriiko agenda kukiyimiriza, wabula bwe kiriba kizze kiina okubeera nga kituukirira nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'aliba ayagadde. Yawma tamuuru as-samaa'u mawra. Yawma, mujjukira olunaku, tamuuru as-samaa'u mawra, eggulu lwe zigenda okubeera nga zeebongera mu bbanga eyo olwebonga, anti nga sisitimu yazo emaze okukyuka, emmunyeenye ziwandagala, enjuba ezingiddwako, ensi ekyuse, emmunyeenye, eggulu, zonna zitandise okwatikayatika. Olunaku olw'ekibonerezo tekiribeerako muntu asobola kukizzaayo. Watasiiru ljibaalu sayran, mujjukire ensozi lwe zigenda okubeera nga zisendebwawo olusendebwa. Allah subhanahu wa ta'ala ng'ensi agyagala kubeera flat, asobola okubeera ng'agenda okukolerako puroguramu y'empya. Fawailun yawma'idhin lilmukadhibin. Fawailun, olunaku olwo nno lulibeerako ebiwoobe. Fawailun, ebiwoobe n'okukaaba agajjulujulu. Yawma'idhin, ku lunaku olwo okuluma obujiji, lilmukadhibin, kulibeera eri abantu abo abalimbisa nti enkomerero teriiyo, bwe balimala okulaba ng'ekintu kimaze okubenduka kiguddewo, ekiyama kiyingiddewo, ebiwoobe okwaziirana. Ku lunaku olwo kugenda kubeera nga kubuutikidde abo bonna abalimbisa nga buli kyonna ekyabagambibwa nti kijja. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye nti olunaku yawma tamuuru as-samaa'u mawran, olunaku eggulu lwe zigenda okwebonga olwebonga nga zaatikayatika. Watasiiru ljibaalu sayran, ate ensozi zibeera nga zijjibwawo olujjibwa. Awabadde ensozi wabeere nga ttaka jjereere. Fawailun,
okubonaabona fawailun okwazirana fawailun ebiwoobe fawailun okuluma obujiji yaumaidhin ku lunaku olwo lilmukadhibin kulibeera eri abo abalimbisa ekiyama nti tekiriyo ate ne basanga nga gyekiri. alladhina hum fi khawdin yal'abun alladhina hum abantu abo betwogerako abagenda okukuba ebiwoobe abagenda okwazirana fi khawdin yal'abun bali mu bulamu bw'ensi buno babbinkidde mu mizannyo bazannya buzannyi nga balinga abategeeza nti baabaleeta ku kisaawe kuno kuzannyirako ne beerabira omulamu omukulu nti Allah yagamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun saakola amajinni n'abantu okuggyako ng'ensonga omulamu akunsinza. Allah agambye nti abagenda okwazirana ng'ensi emaze okukyankalana beebo abali ku nsi kuno nga babbinkidde mu bintu eby'emizannyo. yawma yud'una ila naari jahannama da'a yawma bajjukira olunaku yud'una lwe bagenda okubeera nga basikambulwa ila jahannama nga batwalibwa bawala awaliwa babatwala eri jahannama ila naari jahannama da'an lwe bagenda okusikambulwa nga babatwala eri omuliro jahannama olusikambula bamalayika nga babasikambula ensikambula gye batalabangako muntu bwasikambulwa mu nsikambulwa eri basikambulwa olunaku olwo. Allah subhanahu wa ta'ala alutendereza nti bajjukira olunaku olwo lugenda kubeera nga teruliiko kuseka terugenda kubeera nga lwamannyo wenu. هذه النار التي كنتم بها تكذبون هذه النار bwe bali batuusa ku muliro balyoke babagambe nga babakomekereza nti omuliro gwammwe guuguno allati kuntum biha tukadhibun gwe mwalingako ku bulamu mw'ensi nga mugulimbisa nti teguliiyo nga bagubasomera luyinaye nga mmwe muzze mu kuseka busesi. afasihrun hadha am antum la tubsirun afasihirun hadha mwaliyitanga ddogo naye kaakati lino lye mulabako olwalyo lye mutuuseeko mulirabanga ddala ddogo. am antum la tubsirun oba nandiki temulina maaso galaba temusobodde kulaba nti muliro gwennyini guno muliro oba ddogo. ansi erigenda kuba entuufu nga teyeetaaga kubeera nti eyogerwa wabula bigenda bakalira ku mimwa naye nga bakakasiza ddala nti si ddogo wabula ge mazima agannama ddala gwe muliro ogwayye. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. enkomerero ya byonna babalyoke babakudaalire nga babagamba isulawuha akali mugwesogge fasbiru mugumiikirize nga muli eyo amla au la tasbiru oba temugumiikirize sawaun alaikum kyekimu ku mmwe obugumiikiriza n'obutali bugumiikiriza muyina okubeera nga mugenda okuguyingira. innama tujizawuna mazima olwaleero muyina okusasulibwa ma kuntum ta'maluun ku nkola yammwe eyo gye mwakola nga muli ku bulamu bw'ensi etaasanyusa mukama wammwe Allah. innal muttaqina fi jannatin wa na'im innal muttaqina ate tuzze ku saidi ey'abakkiriza abaatyanga Allah atugambye nti mazima ddala abo abaali abatiba Allah nga ku nsi kuno beeyisanga bulungi nga babeeraawo Allah waabasuubira okuba so nga waatabasuubira kubeerera nga toyinza basangawo fi jannatin wa na'imin bagenda kubeera mu jjana ezirimu ebyengero eby'ebika ebyenjawulo nga bali omwo bali mu kulya bajaganya beeyagala. fakihina bima ataahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum adhaaba aljahim. fakihina nga basanyufu nnyo n'ebyokulya byabwe bima ataahum rabbuhum olw'ebyo katonda bye yabategekerera byabawadde bye balimu olwaleero omulezi waabwe oyo Allah wa waqaahum era nga bali mu ssanyu ery'ekitalo olw'okubeera nti amaze okubawonya rabbuhum omulezi waabwe azaaba aljahim ekibonerezo ky'omuliro jahim abawonyezza nabbambula w'omuliro jahim bali mu kujaganya ng'omuntu awangudde world cup bwe yali badde abuukira waggulu ng'asambira waggulu ng'ejjanzi. kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. kulu nga babagamba mulye washrabu munywe hani'an nga mweyozaayoza hani'an nga mwekulisa bima kuntum ta'malun byonna tubibawadde olw'ebyo bye mwakola Allah wammwe n'asiima mubeere nga mwesanyusa
mubeerenga bwemiisa, mubeerenga mweyozaayoza mu kulya n'okunywa olw'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye mwamukolera n'asiima. muttaki'ina ala sururin masfuufatin wa zawwajnaahum bihuurin 'iin. muttaki'ina bagenda kubeera kubita ala sururin, muttaki'ina bagenda kubeera nga bagaŋŋalamye, ala sururin nga bali ku gatanda gaabwe bagudde eri basowodde, masufuufatin agagenda okubeera mu nnyiriri, wazawwajnaahum ate tugenda kubongerako kwekyo bihuurin 'iin, agakyala aganene g'ebiisa ebirungi agali mu jjana agagenda okubeera nga gabasanyusa. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا نابا بكرزا أبدي بيرا مجنا واتبعتهم ذريتهم بإيمان abali beera balina bazzukulu baabwe n'abaana baabwe nga nabo baali bakkiriza ngabo abakkiriza abasajja n'abakyala abali babayingidde ejjana, naye ne kirabika nga mu zadde lyabwe bwe baamala okufa waaliwo obulongoofu mu baana n'abazzukulu, nabo ne babeera bakkiriza nga bajjajjaabwe babakadde baabwe, babeera ku nnono yaabwe ku buwufu bwe bumu nga batambulira ku kitaabwe bwe baatambulira mu ddiini ya Allah. Allah agamba atya alhaqna bihim dhurriyatahum, tuli basisinkanya bazzukulu baabwe ne babeera eyo nga bajaganya ng'ab'ekika. wama alatnahum min amalihim min shay'in, naye nga tetulina gwe tugenda kukendeeza ku mirimu gye n'akamu n'akeddagala nti tujjuuliriza oli ali batawezezza gigye, wabula buli muntu aligenda kubeera ng'asasulibwa mu jjanaaye mu ngeri ye, naye oluvannyuma lwa bonna olw'obulongoofu lw'effamire eyo Allah alibatuusa mu kiseera ne babeera nga basisinkanira eyo mu jjana mu ngeri y'essanyu. kullu mri'in, buli muntu yenna bima kasaba rahin, kullu mri'in, buli muntu yenna akakase bima kasaba okusinziira ku ekyo kyazaakola, rahinun, kyekigenda okumununula. bw'alibeera nga yakoze kirungi kyekigenda okubeera nga kimuyisaawo, so ng'ate bw'aliba nga akoze kibi kyekigenda okumuleetera akabasa. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وأمددناهم بفاكهة, tugenda okubawa amatunda agataliiko kkomo nga mangi mayitirivu mazibu, walahmin, n'ennyama ey'ebika eby'enjawulo ey'ebinyonyi n'ebisolo by'ennyanja ey'ebika eby'enjawulo, mimma yashtahun, okusinziira ku njoya ya buli muntu yonna nga bw'aliba alina okuwoya kwe. omuntu kyaliba ayagala mu kwoya kwe oba kye yali ayoyezzaako nti alikirya, ekyo kyayoya kyagenda okuweebwa. kyawulira kyayagala ku mutima kye bagenda okumuwa mu bikwatagana n'amatunda ag'ebika eby'enjawulo agafudde embeera eyo, so ng'ate n'ebika by'ennyama ez'enjawulo ebiyitirivu ebiribeerayo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa amdadnahum, tugenda kubawa mu bungi bifaakihatin, amatunda ag'enjawulo, walahmin, n'ebika by'ennyama by'otayinza na kulowoozaako nti gye biri, mimma yashtahun, okusinzira buli muntu awali appetite ye. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون فيها, bagenda kubeera mu jjana nga beenywesa, ka'san, ku magiraasi agalimu omwenge ag'omujjana, omwenge gw'omujjana, la laghwun fiha, naye ng'omuntu anywedde ku mwenge gw'omujjana tasobola kubeera nga abeera ayogera ebigambo eby'okulogojja n'obulogojjanyi ng'omwenge gw'oku nsi bwe guvuruga bannannyini gunywa, wala ta'siman, wadde okubeera nti alibeera avevvenga n'ebigambo byonna ebisobola okuleeta obusungu bwa Allah gy'ali. omwenge gw'omujjana gugenda kubeera nga gwa njawulo ku mwenge guno ogw'oku duniya, kubanga teguleetera muntu kubeera nti akyuka ku mutwe abeere ng'asobola okwogera ebigambo ebitategeerekeka, ate tasobola kubeera ng'avaamu biyinza kunyiiza Allah subhanahu wa ta'ala nti amubaleko ekyonoono. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ويطوف عليهم, kugenda kubeera nga weetoolozeddwa kubo, ghilmaanun, obwana obuto,
nga nabo Allah yabutonderawo ku saizi ya buto tebukula ate era nga tebufa wabula nga buweereza obulabika nti nno busanyusa bannannyini jjana nga bw'olaba nti ku nsi kuno bwana obuto bulina paati nnene nnyo gye buzannya mu kusanyusa abantu abalina emitima emirungi. Oluusi ku mbaga bufuulibwa nga babutaddewo ng'emperekeze bunyumira abalabi, so nga ate ne mu kapiira awali abantu abangi batera okubussaayo ne bubeera nga buli mu kisaawa awo mu yunifoomu yaabwo nga bunyumira abalabi. Kale ne Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubukozesa ng'ekyokwewunda ky'abantu b'omujjana nga babutunulako nga buli awo bubaweereza era nga bubasanyusa. Lahum eri abantu abo ka annahum nga bw'obutunulako olabanga lu'lu'un maknun ekyobugagga ekiyitibwa luulu ekyaterekebwa awatali nfuufu yadde nti buliba bukyafu. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون abantu b'omujjana abamu bagenda kubeera nga banyumya ne bannaabwe nga balinako bye beewuunaganya nga boolekaganye ng'abantu abali mu mirembe gyabwe nga batudde mu sofa seeti zaabwe nga balina bye beewuunaganyako ku gyenfudde waabwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba bw'ati: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. قالوا bagenda kubeera nga bagamba mu ngeri yaabwe nga bali mu ggandaalo banyumya, inna amazima ffe kunna twali qablu olubereberye nga tukyali fi ahlina mu bantu baffe ku nsi mushfiqin nga tulina obweraliikirivu nga situmanyi nti tuliyita ku kibalo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala akoze eki? فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فمن الله علينا kataba Allah bw'atutadde mu kyengero ekiyitirivu kyatuwadde, wawaqaana n'atutaasa adhaaba samuum obubalagavu bw'ekibonerezo eky'omuliro samuum, eky'omuliro ogulabika nti nno gutuuka mu buli kooya oba awali akatuli awali akooya obulumi butuukawo. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti waliyo ekibonerezo ekituusa obulumi bwakyo buli wonna awali akatuli k'omubiri oba buli wonna awali akooya ku mubiri gwo. Allah subhanahu wa ta'ala atutwadde ekyengera n'atuyisa ku kibalo ne tuyitawo mirembe, ate n'atukingiriza omuliro omubalagavu ogwokye nnyo ne gubalagala oyo gwe gwokyezza buli wonna awali akatuli k'omubiri. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنا mazima ffe kunna twalinga min qablu olubereberye nad'uuhu nga tumusaba lunye ekiro n'emisana nga tumusaba atutaase. Innahu mazima Allah huwa albarru mulungi nnyo atuyisizza bulungi rahimu n'omusaasizi. Byonna bye twakola tatujjiddeemu awo, atusasudde musera era tewali atoma. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فذكر jukiza abantu obategeeze nti Allah subhanahu wa ta'ala nabbi Muhammad ye yamutuma. Fama anta bini'mati rabbika, era tobeerangako gwe nabbi Muhammad ku kyengera Allah kye yakuwa eky'obwannabbi bikahinin toli mulaguzi nga bwe bagamba abo abatategeera kyoli, wala majununin era tobeerangako mulalu abo abasiru nga bwe balowooza nti byoyogera bya kiralu. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. Am nandiki yaquluuna abamu bavuddemu n'ebigambo ebigamba nga bagamba nga bali mu ngeri y'okubeera nti si bamativu ku byosomesa, ne bagamba sha'irun kasita mutontomi muyimbi, natarabbasu bihi tugira tumuwaayo akadde, raiba almanuun obukyabuziba buli mu ssuula ku walumbe. Ne bagamba nti tumuweeyo akadde ng'abayimbi abaasooka bwe bazze bafa bawangadde 8 n'ekikumi, mumuleke abeere ng'agenda n'essamwasamwawe, abeere ng'atambuza wolokosowe nti eriyo Katonda. Kasita mulalu oba si mulalu mulaguzi oba si mulaguzi muyimbi, mumuwe akadde obukyabuziba buli mu ssuula ku walumbe naye ne tumuwona. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. Kul bagambe tarabbasu kale mumpe akadde, fa inni ma'akum nange ndi wamu nammwe minal mutarabbisin
ndimu abo ababawadde obudde okulaba nga bwe munaafiira ku kitali kituufu obudde bwonna mugenda kuzikirira. naye bwe mubaabanga mwemenye ne mweddamu obudde bwonna tujja kutambulira wamu. Allah subhanahu wa ta'ala muve mu nsi nga abasiimye. obudde mubumpe nange mbubawadde, kankole ebyange mukole ebyammwe. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم تأمرهم أحلامهم بهذا nandi kintegeera yaabwe yebalagidde okwogera enjogera eyo etalina buvunaanyizibwa basobole okuyita omulabu oba omulaguzi oba omutontomi. Am nandi ki hum qawmun taaguun, oba abantu babuze bubuze abalabika nti bayise ne we bandikomye mu bubuze bwabwe, kyekibaleetedde okubeera nga boogera batyo naye ng'ekituufu ddala mu mitima gyabwe bakimanyi. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. Am nandi kiyakuluuna bagamba basuubira nga balowooza nti taqawwalahu ebigambo yabyetema yabyeyogerera ayiyabiyiye si Qur'ani eva eri Allah. Bal wabula bwe twetegereza ennyo abantu abo la yu'minun, tebaagala bwagazi kukkiriza naye ng'amazima bagamanyi. Kubanga tewasoma wakulira mu bo ate towandiika nti wabijja ku bantu balala, wabula baali badde bakumatira Allah subhanahu wa ta'ala nti yakubiwadde. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فليأتوا بحديث مثله, kale bwe babeera nga balowooza nti oyiyabiyiye nabo baleeteyo ebiyiye ebifaanana ng'ebibyo. In kaanu sadiqin, ddala bwe babeera nga kyeboogeraga emazima nti Muhammad apanga bipange. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. Am nandi ki khuliqu, baatondebwa mu ndowooza yaabwe nti baatondebwa min ghairi shay'in, awatali kintu ky'abatonda. Balowooza nti beetondekawo bokka nga tewaliwo abatonze kubeera nti weebali. Endowooza eyo ya busiru bwe babeera nga bwe batuuse okulowooza nti baatondebwa butondebwa ne beetondekawo nga tewali abatonze. Am nandi ki ye humul khaliqun, bo be batonze abeetonda nga buli omu ajja atonda munne. Bwe babeera nga bali mu ddaali ery'obutegeevu nga bwe balowooza, mu butuufu entegeera yaabwe ekyali wansi. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. Am khalaqu samawati wal arda, nandi kibalyoke bakuwakanye be baakola eggulu n'ensi. Allah subhanahu wa ta'ala mbadde ye yabikola era yasalawo butya bwanaabeera ng'ateekawo enteekateeka eggulu n'ensi bwe lijja okutambula. Bal la yuqinun, naye ebintu ebyo babikakasa naye bagaanye okubeera nga bamatira Muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'okubeera nti bamugaya nti yakulira mu bo, bagaanye okufuna obumativu obwannamaddala nti avudde eri Allah. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Am nandi ki indahum, abantu abo balina khazainu, amawanika rabbika ga katonda wo, basobole okubeera nga basobola okumuwa amagezi ateeka obwannabbi bo bwe baagala. Am nandi ki humul musaitirun, balowooza nti be basembayo, tewali asobola kubakuba ku nsolobotto. Nedda, basobola okugambibwako ate tebalina mu mawanika ga Allah tebalinaayo chansi yonna gye basobola kukozesa babeere nga bateeka kye baagala we baagala okissa. Ye Allah yayagadde obwannabbi bubeere ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadde nga mu ndowooza zaabwe baali baagala bafune omusajja ow'amaanyi ng'ava mu Makka gwe bamanyi obulungi oba ng'ava mu kibuga eky'e Taif. Naye nedda Allah yasalawo obwannabbi abuteekaawo ye waasuubira nga we wali ettaka eggimu mu kumanya kwe. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. Am nandi kilahum sullamun bayna eddaara yastami'una fihi, kwe balinnya ne bagenda mu bbanga eyo babeereko bye bawuliriza, nga ddala mu butuufu omuntu abeera atuuse waggulu eyo ng'atudde ku ddaala n'awuliriza pulogulaamu eri mu ggulu, yabaleetedde ekigamba nti amawulire genzije mu ggulu okumanya makulu nti ye batugaanye okugoberera Muhammad era mulalu, mulaguzi, mutontomi, muyimbi. Ddala baabiwulidde nga biva mu ggulu nga bakozesa eddaala kwe balinnya basobola okuwulira nti message eri mu ggulu bw'etyo bw'egamba. Falyaati mustami'uhum, kale bwe baba balina gwe batuma n'alinnya mu ggulu n'awuliriza bamutuleetera atunnyonnyole
bisultanin ng'ayina ensonga gy'ayinza okusimba mubiin ey'olwatu n'amatiza buli yennaawulira. am lahu lbanaatu walakum lbanuun, amnandiki lahu lbanaatu basazeewo okukakasa mu ndowooza yaabwe ey'ekigwagwa gye baalina nti Katonda ayina abaana abawala baalina waggulu eyo nga be bamalayika. Abawarabu baalina endowooza egamba nti bamalayika Katonda azaala bazaale bo baana bawala bamuweereza. walakumul banuun, mwe musobola okubeera abantu nga muyina baana balenzi. Allah subhanahu wa ta'ala ye yazaala abawala, mwe mubeere nga muzaala abalenzi. Endowooza eyo namu oba sinnamu, mu butuufu yali ndowooza nkyamu eyo bakadde baabwe gye baabateerawo mu byenzikiriza. am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqaluun, am tas'aluhum ajran, nandiki ekibaganya okukkiriza obasabayo omusaala. Fahum, ddala abantu abo min maghramin, mu kigambo kukusasula musaala, muthqaluun, nga bakifunyemu obuzito. Muhammadi, abantu abo obasaba musaala olyoka obasomesa eddiini ya Allah nti omusaala ogwo gubakaluubiridde okukusasula kyebavudde bagaana okukkiriza. Nedda Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ku mulimu gwakola tasabanga musaala, wabula omusaala gwagulinda eri Allah subhanahu wa ta'ala. am indahumul ghaybu fahum yaktubuun, am indahumul ghaibu, nandiki abantu abo balina ebyama bye bamanyi nga ffe situbimanyi. Fahum yaktubuun, ng'okuva edda baali babiwandiika nga ddala mu butuufu mu byama ebyo mwe bajja bwino nti okusinziira ku kitabo kyaffe eky'ebyama kitugamba nti Muhammadi bw'ali bazzaali bamulalu bamutontomi, balinayo ebyama bye tutamanyi nga baabiwandiika nga bwino oyo gwe bajjayo ne basoma. am yuriduuna kayda falladhiina kafaruu humul makiiduun, am nandiki yuriduuna kaidan, baagala kusala nkwe zimalawo obusiraamu na mubaka na Qur'ani eremu okutambula mu nsi muno. falladhiina kafaru, Allah agambye abo abatakkiriza mubategeeze, humul makiduun, bo be bagenda okuzikirira mu nkwe zaabwe ze basalira obusiraamu bijja kuwunzika ng'ate ziriddewo bo. am lahum ilaahun ghayru llah subhaanallahi amma yushrikuun, am lahum ilahun, nandiki balinayo katonda asinzibwa ghayrullahi ataliyo yayitibwa Allah. Subhanallah, Allah erinnya lye litukuzibwe. Amma yushrikuun, obutalifaanaganya okulijjako ddala ddala ebyo bamushirikiina be bagenda basamwasamwa nabyo, erinnya lye tulitukuze tumuyite ekyo kyateekwa okuyitibwa nga ye bwe yeeyita. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم, وإن يروا كسفا, abantu abo singa abawarabu bamala ne balaba ekitundu mina samaa'i kyetukutudde nga kiri mu bbanga awo, Allah subhanahu wa ta'ala ng'akutudde ku ggulu ly'ettundutundu nga ligenda okubagwira nga kibonerezo ky'abaleetedde. Ne bamala abawarabu abo ku bujega bwabwe abaaliwo ebiseera ebyo abatakkiriza bwe baalina, ne balaba ekitundu nga Allah akimegudde mina samaa'i ku ggulu, saaqitan, kigenda okubagwira nga ekibonerezo kibasaanyeewo. Yakuulu, baalisobodde okugamba sahabu nti ekyo kire, marukumun, kyetuumyemu mazzi kigenda kutuwa nkuba. Baali bisobodde okubeera nga endowooza yaabwe bakirowooleza mu mbeera eya bulijjo nti ekyo ekire ekiddugadde ekigenda okututonyesereza amazzi n'ebirime byaffe n'ebisolo tweyagale. fadharhum hatta yulaaquu yawmahum alladhii fiihi yus'aquun, fadharhum, baleke kale, balowooze mu ndowooza yaabwe eyo ennema, balowooze mu ndowooza yaabwe eyo etalina mulamwa, hatta okutuusa yulaaquu yawmahum alladhii fiihi yus'aquun, lwe balisisinkana olunaku lwabwe olwo lwe bagenda okubeera nga bafiiramu, olunaku lwe balifiiramu lwe bagenda okutandika okutunula, lwe bagenda okuzibula, kubanga buli ky'obagamba lwe balitandika okukiraba. Baleke beeyise nga bwe baagala, bategeere nga bwe bategeera, balemere ku nnono y'abajjajjaabwe yadde ng'ekontagana n'entegeera yaffe gye twategeera gye twayagala abantu bategeere. Baleke olunaku bwe balifiiramu ku olwo lwennyini lwe balitandika okuzibula amaaso n'amatu, lwe bagenda okubeera nga bagguka amatu, bagguka amaaso bazibule bategeere ti buli kyonna ekyabagambibwa ddala gaali mazima. yawma laa yughni anhum kayduhum shay'an wa laa hum yunsaruun, yawma, olunaku olwo laa yughni anhum kayduhum shay'an,
enkwe zaabwe zonna ze baalinga basala okubeera nga bajjawo obusiraamu tezirina kye zigenda kubeera nga zibayamba n'akamu wala hum yunsaruuna ate tebagenda kubeera mu abo abagenda okubeera nga bataasibwa. wa inna lilladhiina zalamuu adhaaban duuna dhaalika walaakinna aktharahum laa ya'lamuun. wa inna lilladhiina zalamuu adhaaban bategeeze nti balina abo abalyaza amaanyi eri amateeka ga Allah ekibonerezo duuna dhaalika ekitenkana kiri balina ekibonerezo duuna dhaalika ekitenkana kiri kya kiyama nga bo bajja kifunira wano ku bulamu bw'ensi. abatakkiriza bategeeze nti ku bulamu bw'ensi bajja kufunirako ekibonerezo sinziggu nga tebannaba kutuuka ku kiri ekigenda okubendula enkizi eky'ekiyama. bayinza okufuna enjala, bayinza okufuna omusana, bayinza okufuna amataba, bayinza okufuna envunza ng'eziri ebusoga, okugwa kw'ensozi ng'ez'ebuduuda, omuliro okubeera nti gwokya abantu obutale. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti abalyaza amaanyi ku mateeka ga Allah basobola okufuna era bajja kufuna kibonerezo duuna dhaalika nga tebannaba kutuuka ku kiri sinziggu eky'ekiyama. walakinna aktharahum la ya'lamuun, naye abasinga obungi tebamanyi nti Allah anyiiga oluusi ku nsi kuno n'atubonerezaako. abasinga obungi babiraba nti y'entambula y'ensi bw'erina okutambula. wano jjo ly'abalamu yatuleetedde tsunami n'abeera ng'abantu abazikiriza ku lunaku olw'amacakala abantu balya sekukkulu, naye era abantu aktharahum la ya'lamuun, abantu abasinga obungi tebakimanyi bo balowooza nti ensi ekyankalanyiemu katono neva mu ntambula yayo eya bulijjo ne beerabira gikyankalanyiza nnyiniyo nti yaani. Allah kyagambye ti wa inna lilladhiina zalamu, mubategeeza abo abalyaza amaanyi ti mu buli ngeri yonna bayinayo adhaaban ekibonerezo duuna dhaalika ekiri wansi waakiri nga kino kisaamusaamu so si kiri sinziggu eky'ekiyama. walakinna naye aktharahum la ya'lamuun, abasinga obungi ebintu ebyo tebabitegeera ne bw'obibasomesa. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. wasbir lihukmi rabbika, gwe gumiikiriza olemere ku kulamula kwa katonda wo bwe yayagala otambule bw'oba otambula. fa innaka biayunina, ku lw'okubanga mazima ddala gwe oli wakati mu maaso gaffe tukutaddeko abiri teryajja kukutuusaako ekyo kyayagala kukutuusaako okuggyako nga tukkiriza. wasabbih, genda mu maaso ng'otendereza bihamdi rabbika, amatendo ga katonda wo gonna ng'omwogerako lunye ekiro n'emisana. hiina taquumu, wonna w'oba oyimiridde ng'osinza. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ومن الليل, n'obudde obw'ekiro zuukukako, fasabbihuhu, obeere ng'omutendereza, wa idbaara nujum, ne bwe mu kiseera awo olaba nga emmunyeenye zitandise okubeera nga zaabulira eggulu. bwe budde obw'okumakya obeere ng'omutendereza ekiro, obeere ng'omutendereza ku makya. awo obudde ng'emmunyeenye zinaatera okubula ku ggulu zigenda obudde buba bukya, so nga ate n'amatumbi budde zuukuka obeere ng'omutendereza. amakulu nti olulimi lwe lusaana kubeera nga buli ssaawa lutotobadde kubeera nti lutendereza Allah. bw'onooyitiriza okutendereza Allah, Allah ajja kubeera ng'ali kumpi naawe, ekitegeeza nti enkwe z'abo abaagala okukulyawo tezijja kusobola nti kukukosa, kubanga Allah ajja kuba naawe mu buli ngeri yonna. lemera ku nsonga obudde bwonna Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti ojja kumalako. subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.